Tulina essanyu olunaku olwaleero luno nga 27 Mei 2022. Tutuukiziza olukuŋŋaana lwaffe tabamiruka ow'ekibiina ekya NUP. Tusanyuse nnyo olw'ensonga abantu baffe badde mu bukkakkamu, abantu baffe bakuumye emirembe, tetufunye bizibu byonna mu lukuŋŋaana bwe luti. So nga twabadde tusuubira nti oba oliawo ebintu biyinza obutagenda bulungi, naye tuli basanyufu nnyo olw'ebintu nti bigenze bulungi era tetufunyeemu mutawaana gwonna mu kuteesa kwaffe. Twebaza abalonzi baffe badelegesi ababaddewo olw'okulonda abakulembeze abajja mu bukkakkamu nga tewali abawaliriza ate nga beeyagalidde. Tusuubira nti abantu bano abazze mu kibiina, obukulembeze bw'ekibiina abapya bajja kusobola okutwala ekibiina kyaffe mu maaso beyond 2026 ne maaso eyo. Kale n'olwekyo twebaza nnyo n'ensoso abantu baffe abasobodde okubeerawo abayitiddwa nga badelegates ku mukolo guno. Tusuubira nti amannya ago ag'abantu abalondeddwa mu bukulembeze gajja kuweebwa bannamawulire okusobola okugasaasaanya nga bwe kyetaaga.